Abageme mbalamusiza bannange. Essaawa ebula eddakiika ziizino ziri bbiri. Eddakiika ziri bbiri okuwera essaawa 11 ez'e Uganda. Mujja kunsonyiwa nnyo nnyongera okwetonda bannange. Emirimu gye nkola mizibu. Emirimu gye nkola sikola gya kisinde gyokka. Waliwo emirimu emirala gye nkola. Waliwo bannange mbadde ne meeting ze nnina okusisinkana. Kale nno ne neesanga nti wano mu London tulina obuzibu nti waliwo okwekalakaasa okugenda mu maaso. Abavuzi ba train, abavuzi ba bbaasi, abavuzi ba tram, abakola mu nsonga ezo ez'okutambuza abantu aba bulijjo bali mu kwekalakaasa okw'amaanyi okuva ku Lwokutaano okuva ku Lwokutaano ekiro beekalakaasa. Kale nno entambula yagootaanye, ne bw'oba ovuga mmotoka eyiyo traffic akutte buli wamu. Twakitegeeza bwe bakola okwekalakaasa buli omu akamotoka ke akajjayo, buli omu akapikipiki akajjayo buli omu. Kale kitegeeza nti omugotteko gw'entambula guba gukwata. Noolwekyo ebimu ku ebyo ebinziyiza okutandika mu ssaawa entuufu, naye sisobola butakola kintu kino nga bwe neewaayo nti nja kubaweereza. Sisobola butakola. Kati ziweredde ddala saa 11, kitegeeza nja kumala ssaawa 12 eza Uganda. Mbalamusizza nnyo bannange mwenna. Njagala mumpitirire ne ku bannaffe abakyali ewala, mubagambe basembere kumpi, kubanga olwaleero tugenda kwogera ku bintu bingi nnyo, naye nga ebintu bye tugenda okwogerako okusinga tugenda kwogera ku nsonga ey'ekisinde kino abageetudde Busujja, na kiki kye tuzzaako oluvannyuma lw'okubeera nti twakyadde mu lukyala lwaffe olwedde olunaku olwaleero lwatandika ku nnaku z'omwezi 7 ku Friday. Jjo twabaddeyo n'enteekateeka mwagirabye, ekijjulo mwakirabye, olujjuliro mwalulabye, ekigango mwakirabye, abakuma ebyoto baabikumye, abakuba amavi baagakumye. Bajjajjaffe basanyufu nnyo 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 nnyo. Buli kimu kijja kutambula bulungi, era nga bwe nabadde mbasuubiza nti tugenda kwogera ku nsonga kiki kye tuzzaako oluvannyuma lw'okubeera nti tubadde bawanguzi mu nsonda zonna oba mu nsonga zonna ze tubadde twogera oba ze tubadde tuteekateeka oba ze tubadde tukola wano mu kisinde kyaffe. Kanjira nnindako ku abo abakyali ewala tusobole okutandika.